أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تندوا نعم تندوا أمجفوا agagagwanirwa nagwo okutendwa nagwo etutonda. Allah yetumulajanira asebyenga n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo nabiyul ummi, nabbi atasoma biwandiike eyajja gye tuli ngazze okutunula okuva mu kizikiza ekyobutamanya ne shiriki, ateeke mu kitangaala ekyokugobera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwawula n'okumanya eddiini yaffe. Sitwali bakumanya singa Allah subhanahu wa ta'ala ye mwennyini teyatwagaliza bulungamu. Allah atwagala nnyo era tasiima tasanyuka ng'omuddu we akaafuwadde. Kyava akaafuwala n'akola ebimujja mu busiraamu, kyava akola ezzambi, Allah subhanahu wa ta'ala namulindiriza oba oli awo omuddu ayinza okwenenya. Obugenda okukyenkyanga amazambi ogakoze nga ne tawuba ekulemye oganye okwenenyeza eyakutonda, naye mu kwagala kwo Allah okubeera nga atwagala nnyo, bw'omusobya n'omwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenywako n'akuggyako amazambi g'olina. Kyeyava agamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, omuntu weyeenenya n'aleka ezzambi Allah subhanahu wa ta'ala amutwala nga atalikolangako. Olaba ekisa Allah kyalina okubeera nga bw'omwenenyerezza mazambi g'obadde olina gakugjeeko n'akoleka nga akutukuzza nga atakolanga ku zambi, ekyo kiraga ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri Allah yagamba ti fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, ekiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala wakisa gye tuli nti omuddu bw'akola ezzambi neyeenenyeza eyamutonda, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti amazambi g'abadde alina nga muwanisizaamu ebintu ebirungi. Amakulu nti omuntu abadde alina amazambi ge yeebagadde, abadde alina amazambi g'akola neyeenenyeza Allah, amazambi ago ekiraga nti Allah wakisa nnyo eri abaddu be, agakukyusizza n'agakuwaamu emirimu emirungi gy'okoze, n'otukewa Allah nga fil haqiqa ni'ima nnene gy'ofunye. Njagala twejjukanye nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Aya endala n'agamba nti Allah yagamba nti fadhakkir in nafa'at adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Jjukiza oyo yenna gwe kunaaba kugasizza okujjukiza ajja kwebuulirira, oyo alinamu omwoyo, alinamu omutima ogutya eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Njatujje ekyokuyiga mu kigambo kya Uthman kino. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu
ne bagamba nti boogera ku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bamwogerako ayina ebyenkizo byanjawulo wankizo nnyo. Enkizo esooka nti yali sahaba w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yalaba ku nabbi n'amukkiriza n'afa nga mukkiriza n'afa nga musiraamu. Y'omu ku bantu abatono ennyo abakkiriza obusiraamu buno nga bwakajja. Ne bagamba nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah wamala okumutuma yadda wakaawe n'agamba mukyala we amubikkirire. Bwe yava ewali mukyala we n'ayita mukwano gwe Abubakari Siddiq radiyallahu anhu n'amukola n'amugamba nti munnange mpeereddwa obubaka, ndi nabbi. Abubakari Allah omubaka bw'amala okumuwa amawulire agamukwatako naye yasitukiramu mu bwangu n'agenda eri abasajja babiri. Omu bamuyita Uthman ibn Affan, owokubiri baali bamuyita Abdurrahman ibn Auf. Abasajja abo bombi baali basajja bagagga balina ssente mu Makka, baali basajja abasuubuzi abalina emmaali yaabwe, baali basajja nga bakola wamu ne Abubakari Siddiq nga bagagga ne bagagga. Abubakari kyovala obubaka bwamala okufuna obukwata ku mubaka bwe yatuukirako olw'ensonga nti yali amanyi nti balina omukwano ogw'emabega okubeera nga basuubulagana bokka na bokka. Olulimi olwo lwayogera n'oli alutegeera, n'alina ssente n'oli alina ssente. Bw'agenda waali okumukowola kyamwanguyira ani Uthman ibn Affan ne Abdurrahman ibn Auf ne bayingira obusiraamu. Uthman ibn Affan mukoddemi wa mubaka sallallahu alaihi wasallam yamuwa abawala babiri. Yamuwa asooka gwe bayita Ruqayya, bw'amuwa n'awangaala naye n'akeera ekyo Allah n'amujjula n'amutta. Bwe yamala okufa omubaka n'amuyiziika n'amugamba nti Uthman nkwongedde owookubiri wuuyo, n'amuwa omuwala we owookubiri gwe bayita Ummul Kulthum n'amumuwa n'amuwasa. Baawangala ebbanga ne Ummul Kulthum n'afa. N'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti Uthman mbakuba na muwala wa kusatu nandibadde mu kwongera. Amakulu yalaba nti omukwano gwe yalina n'omubaka nti omubaka amukoddomi we muntu wa kumwanjo nnyo waali. Ng'ovudde ku ekyo Uthman ibn Affan ye musajja yajja yalingawo mu basahaba bonna ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama amukwatirwa ensonyi. Olunaku olumu omubaka sallallahu alaihi wasallam yali mu nju ye, abaali awo Abubakari Siddiq radiyallahu anhu najja n'akonkona omulyango. Nabbi n'amubuuza nti ani akonkona? N'amugamba nze Abubakari ya Rasulallah. N'amugamba nti marhaba ya Ababakar, nga nsanyusa okulaba Abubakari, yingira. Abubakari n'ayingira wali omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bwe yayingira yamusanga atudde ng'alannamye ng'essuuka ye ebikkuse ku kisambi kye. N'ampaawo okutuula n'entuula. Yagamba nti twali tuli awo, Umaru najja n'akonkona ku mulyango. Nabbi n'abuuza nti ani oyo? N'amugamba nti ze Umaru ya Rasulallah. N'amugamba nti marhaba ya Umar, nga nsanyusa okukulaba Umaru, yingira. Umaru n'ayingira n'amulagawo okutuula n'atuula. Umaru agamba nti tuba twali tukyali awo tutudde, Uthman najja n'akonkona ku luggi. N'amugamba nti ani oyo? N'amugamba nze Uthman ya Rasulallah. N'amugamba nti marhaba ya Uthman, nga nsanyusa okukulaba Uthman. Naye teyamugamba nti yingira. Uthman yayimira ku mulyango awamu n'ekyo awulidde nti omulabbi awulidde eri amwaniriza, naye teyamukkiriza kukola ki? Kuyingira. Nabbi n'amala okutuula, abadde alannamye n'atuula bulungi, n'alongoosa engoye ze ezaali zibikkuse n'azitereeza. Uthman n'ayingira. N'amugamba nti marhaba Uthman. N'amugamba Uthman yingira. N'ayingira waali n'amulagawo okutuula n'atuula. Umaru kyamuluma
ng'alaba bo bayingidde nabbi yasigadde nga bwali agenda okulaba omusajja akookonya oluggi nabbi abadde alannamye yeezinzeeko ngwe yazirongoosezza alongoosa wanaatuula ajjeyo n'ekitambaala kyamuwadde atuuleko naye ati ya rasulallah Abubakar yakookonye n'ayingira wasigadde wabadde olannamye wasigadde nga bw'obadde nze bwe nazze ne nnyingira nange nakusaaza olannamye tewafuddeyo wasigadde nga bw'obadde oli ne lwaki Uthmani ozzeeyo n'ekitambaala kyo mwaliire atuule abadde alannamye ne wezzingako ne weerongoose engoye zo n'ozibikka bulungi abadde abikkuse ekisambi kino okibikka mbaka n'agamba nti ya Umar siyinza butakwatibwa nsonyi musajja bamalayika ba Allah gwe bakwatibwa ensonyi Muhammad siyinza butakwatibwa nsonyi omusajja bamalayika ba Allah bonna abali mu ggulu gwe bakwatirwa ensonyi eyo embeera yagiina nnene nnyo mu maaso y'abasahaba fadulu nnene yagiina mu maaso ga bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga nti nabo baalinga bakwatibwa Uthmani ensonyi ekyokutaano kyalina Uthmani ye khalifa w'omubaka owokusatu oluvannyuma lwa Abubakarin Siddiq radiyallahu anhu omubaka yafati yalonda khalifa obule bagamba nti mutuule basahaba mulabe yanaana asalira okubakulembera nawe baatula bonna kwe kulonda Abubakar Allah wa Abubakar obufuzi awangaala avaawo tiyalonda khalifa basahaba ne batuula ne bagamba nti naye basahaba ne bagamba nti naye tulaba Umaru ono basahaba ne batuula ne balonda Umaru bw'afa basahaba ne bamugamba nti Amirul Mu'minin tulondera omukulembeze aladda mu bigere ebyo oluvannyuma lw'okuba ng'ofuddewo n'abagamba nti basahaba bannange ekyo senga nze nkikola Umar mba njawukanye ku nkola y'abakwano bange ababiri ng'ategeeza Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne Abubakarin Siddiq radiyallahu anhu n'agamba nti bannange baavaawo nga tebalowoozezza ennonda ntya ne bamwesibako nnyo n'abagamba nti kale mbalekedde abantu omukaaga abo batuule balaba ani asaanira okubeera khalifa mu bantu omukaaga be yaleka mwe mwali Uthman ibn Affan mulimu Ali mulimu Abdurrahman ibn Auf mulimu mutabani we Abdullah mulimu Talha n'abalala naga nti abo mbaleseewo batuule balabe ani asaanira okubeera khalifa bwe baatuula ba Amr ibn Asi abamu ne bavaamu abantu baali batulira nnyo Abdurrahman ibn Auf n'abagamba abange nze nvuddemu bwe muba mulonda nze temunnonda ne baleeta abaana ne bavaamu ne baleeta Talha n'abita ne basigala abasajja babiri Uthman ibn Affan ne Ali ibn Abi Talib bagamba nti kwabo kati ko tuteekeddwa okulonda obukulembeze ne bagamba nti kufenna kuteekeddwa okubaako anaakulira akakiiko kano akagenda okulonda omuntu agenda okutambuza ensonga z'obusiraamu obuyinza ne babukwasa Abdurrahman ibn Auf ne bagamba nti Abdurrahman ibn Auf kati gwe chairman w'akakiiko akagenda okulonda khalifa Abdurrahman n'atambula mu bantu ng'agenda abuuza yasembyayo mu bakyala ne bamugamba nti abantu bonna tebazzikayo naye ffe tulaba obukulembeze busaana Uthman ne bamuwa n'ensonga zaabwe ne bakwata obuyinza ne babuwaani ne bamuwa Uthman n'abeera khalifa owookusatu naye nga basahaba bonna okuwa Uthman obuyinza basinziira ku kigambo ky'omubaka kyeyagamba sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba Uthmani nga tannalowooza nti omubaka nti agenda nakufa n'amugamba nti ya Uthmani bagenda kukuwa obukulembeze naye babukuwanga obukkirizanga olwo
abubaka bwamugamba ekigambo ekyo nga n'ekirowoozo ky'okufa nakifuna namuga nti Usman gy'ogenda mu maaso bagenda kukuwa obukulembeze naye babukuwanga obukkirizanga namuga tokkirizanga alijja okwagala okujjamu ekkanzu yeeyo togimuwanga waakiri bakutte olaba ekigambo omubaka kyeyamulekera haqiqatan nga bwolaba bwe yoogera omubaka bwe kyali Usman yabirango bagamba nti okuva olwaleero gwe omukulembeze w'obusiraamu yali ali mu nju ye abasajja mwe baamuzindira n'ebitala ng'asoma Qur'ani ye atudde ne bayingira mu nnyumba ne bamutema n'agwa mu Qur'ani byombi olaba nga nabbi byamusuubiza bikoze eki wallahi byatuukirira Usman ye musajja omugagga yali mu Makka nabbi gwesenguka naye n'agenda e Madiina n'alabirira amagye g'obusiraamu nga yatambuza katiba nnamba nga nabbi abuliddwa ssente zigitwala Allah amugambe nti yamugamba nti obudde tebuzibanga tutuuse Tabuuki n'atula mu nsawo ng'ali mu butuufu temuli nsawo temuli nsimbi tewali bwe yalaba nga temuli n'abayita basahaba n'aga nti bannange Allah atugambye tuteekeddwa okugenda e Tabuuki tutuuse obusiraamu mu kitundu ekyo naye mulabe mutya ate ensawo njereere Uthman n'amugamba nti ya Rasulallah waliwo engamiya eziyingidde ezirese mu maali tugumiikirizeemu tugende n'okwata ezo otunde mu maali eriko yonna otambuze abantu bagende balwane mu kkubo lya Allah n'ayima ku arushi ye ng'amukakasa ku magoba g'afunye mu maali ye gy'agize eki Usman ibn Affan y'omu ku basajja omubaka alayhi salaamu bye yasookanga okusitula nga waliwo obuzibu yayinanga abasajja bana nga tewali nsonga ebalema ensonga yonna bwe yajjanga nga yeetaaga ensimbi nga ate fil haqiqa temuli nsimbi mu nsawo y'obusiraamu yasitulanga abasajja bana yasitulanga Abubakari Siddiq n'asitula Abdurrahman ibn Auf n'asitula Usman ibn Affan n'asitula ne Umar ibn Khattab radiyallahu anhum nabagamba nti obusiraamu bwetaavu wallahi badda abasajja banaabo abaagendanga okujja bayongerezangako bwongereza naye nga nabbi kyabagambe kikoze eki bamaze okukimaliriza nga bakimaze Uthman ibn Affan eyo kyagamba yatubulira ebigambo bino benjagadde tubeere nga tujjukanye nabyo olwaleero insha Allah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yagamba innal mu'mina mazima omukkiriza fi 6 anwa'i min al-khawf omukkiriza atya nnyo abamwegendereza nnyo abakubunkenke nnyo ku bintu mukaaga ayitibwa nti mukkiriza atya nnyo yeeraliikirira nnyo abakubunkenke nnyo buli ssaawa ku bintu mukaaga n'agamba nti ekisooka ku byo min qibalillah omukkiriza abamweraliikirivu nnyo eri Allah we lwaki abamweraliikirivu nnyo eri Allah n'agamba nti kimbeezo omweraliikirivu eri Allah an ya'khudha minhu al-iman Allah nti ayinza okukeesa enkya ng'amwambuddemu obukkiriza bumuggyeko omukkiriza atya nnyo nti Allah agenda muttirawa anaamutta akyalimu obusiraamu oba anaabumuggyako n'akeera enkya ng'akaafuwadde kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna qulubu ibadi mazima emitima gy'abantu bayina asbu'ain min asabi'i arrahman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam timazima emitima gy'abakkiriza giri wakati w'engalo za Allah ebbiri fenna abaddu fenna n'agamba nti yuqallibuha kayfa yasha emitima egyo Allah agikyusa Allah nga bw'ayagala n'agamba nti yusbihu almar'a muslima omuntu ayinza okukeesa n'awangaala ne budde ne busiba oba omuntu ayinza okukeesa ku makya nga musiraamu omusiraamu mulungi omusiraamu akola ibaada ze naawe omwesiimisa n'agamba nti wayumsi kafiran ne bugenda okuwungeera
nga mbutuufu mukafiri akedde ku makya bugenzo okukeera ku makya nga musiraamu mulungi bugenzo obudde okuziba ng'omusiraamu abuvuddemu akaafuwadde n'agamba nti yabi'a diinahu ng'awaanisizza obusiraamu bwe bi'aradin min ad-dunya n'ebyokufuna eby'ensi kyava agamba nti omukkiriza abeera ku bunkenke nnyo okubeera nga yeeraliikirira nti ayinza okukeesa enkya nga Allah obusiraamu abumugjeeko. Allah yagamba nti falamma nasuu ma dhukkiruu bihi fatahna alayhim abwaaba kulla shay'in. Omuntu bw'alaba nga bamubuulira tafaayo olwaleero omukiraazi osoma naye Allah yagamba nti bw'alaba nga omuddu bamujjukiza tafaayo nga ne bamugamba omutima gwe gulinga jjinja yagamba nti fatahna alayhim abwaaba kulla shay'in muggulawo emiryango gy'ebyefuna byonna buli kyayagala n'enkimuwa. N'agamba nti hatta idha farihu bwe mbimuwa anneerabira n'abeera mu ssanyu ku lw'ebintu Allah byamuwadde n'agenda okumaliriza ng'amaliriza ng'akaafuwadde. Kyagamba nti omukkiriza abeera yeeraliikirira nnyo okukeesa enkya nga Allah amuggyeko kye bayita obukkiriza. Ky'obola ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba temukakasangako omuddo ejjana nti wallahi wa mujjana afudde bulungi okujjako nga mulabye nti afiiridde ku ki omaze kulaba nti gundi afudde atya ajali emusanzeewa gwoyinza omulabanga olabanga afudde obulungi naye nga ewa Allah embeera mbi. Ne nabbi yatugamba nti oba oli awo Allah ayinza okubeera nga enkomerero eyo gy'amuwadde eyinza okuba ennungi. Oyinza okumulaba nga avudde mu lutalo afiiridde mu ddwaniro amasasi gamuyiseemu n'ogamba nti oba oli awo ayinza okuba nga wamujjana afudde bulungi. Tugamba nti oba oli awo tetugamba nti oyo awonye afunye eki oyo afunye ejjana kubanga afiiridde mu lutalo lwa ddiini. Kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagenda ne basahaba mu lutalo sahaba omu ne bamutema ebitala banne bajja bamugamba nti ya Rasulallah omusajja gundi nga leero akoze atemye abakuffaaru alwanye eddiini ya Allah emirirewo. Bwe baamala okumuwaana ennyo bwe batyo n'abagamba nti huwa fi nnaar wa muliro. Beewuunya balaba omusajja abadde mu lutalo ebitundu bye ebyomubiri gwe ebimu abireseeyo ate nabbi amugambye nti wa muki wa muliro. Nabbi ekyaba abagamba tibugende eyo mulabe. Ne batambula ne basahaba n'ekibinja ne bagenda ewaka wa sahaba munnaabwe bamulabeko. Bagenda okutuuka waka basanga omukyala we ali awo ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bazee wange okufa akoze eki agenza afudde. Ne beewuunya bano nti omubaka agambye nti wa muki. Bagenza okutuukayo ng'omusajja afudde babuuza omukyala abadde ki afudde ki. N'abagamba nti obulumi bumuyitiddeko n'akwata effumu eryamenyekako ekitundu ly'abadde alina n'alisimba wansi n'agalamira ku lyo n'afa ne limufumita n'afa. Ne baddayo omubaka ne bamunyumiza n'abagamba nti saabagambye huwa fi nnaari yesse. Kati Allah akyusa omutima gw'omuntu nga bw'akoze eki nga bw'ayagala yuqallibuha kayfa yasha abukyusakyusa nga bw'abalaba. Oyinza okulaba nga oli waleero oli musiraamu olungi nga Allah okukolekawo okuwangaala mu myaka 3 gw'olina mu myaka 5 gw'olina nga Allah akuleseewo liyazdaadu ithman osobole okumazambi ogenda okufa fil haqiqa nga tolina kw'olina mu maaso g'eyakutonda. Kyava agamba nti omukkiriza atya nnyo Allah okumuggyako obukkiriza. Oyinza okusanga omuddu ng'abadde waali nga bw'awulira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amaziga gava mu maaso ge n'akaaba ng'ennaku awulira emutta alaba bye yasobye okusooka Allah n'amulekerera n'amuwangaaza. Bukeera enkya abadde avaamu amaziga nga tegakyajja bukeera enkya ng'akola ebyo ebadde ebitasaana kukolwa n'afa nga bw'atu bw'agenze. Tegereka kyova olaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo Allah amunywereze ku busiraamu
amunywereze kukkiriza bw'aba amuttira asaba Allah subhanahu wa ta'ala amutte nga mukkiriza gaffe tuteekeddwa okusaba Allah atutte kukkiriza kubanga bannange ekyokusanga oli mukkiriza tokiinaako busobozi wabula nekisabaani bannange omukkiriza atya nnyo okubeera nga weerayika nti Allah ayinza okuggyako obukkiriza n'agamba nti ekyokubiri omukkiriza kyatya min kibali lkhutaba atya nnyo bamalayika ba Allah abamuwandikako ebintu bye byakola atya nnyo abakuumi Allah bye yamussaako raqibu nani ne atid okubeera nga raqibu ne atid an yaktubu alayhi okubeera nga bamuwandiiseeko ma yaktadiu bihi yawma alqiyama ebyo ebinaamuswaza ku lunaku lw'enkomerero mukkiriza atya nnyo nga yeeraliikira bamalayika ba Allah babiri okubeera nga be bamuwandiiseeko byakumuswaza byakumuleeta nga muwemufu ku lunaku lw'enkomerero Allah yagamba nti yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir mujjukira olunaku ebyamalo bidda mu bbanga ebyamalo biridda mu bbanga Abdullah ebyamalo bidda mu bbanga Yahya nga bakola n'ekirevu kyo kyolina ng'obudde bwe bukungeera odda ku mwenge n'onywa ne weekweka mu kayumba ko nga teri akulaba naye nga fil haqiiqa omwenge onywa jjukira olunaku lwe bali kuswaza nga kye bakuwandiiseeko kyakuwemuukiriza ng'olunaku bw'obeera mu nnyumba yo nga buli muwala ajja tomuyisa naye bakulaba wano wooli balaba nga alhamdulillah ng'obusiraamu bwo bw'olina alhamdulillah buyitirivu jjukira Allah lwali kulaga nti ibaada z'okola ozikola riyaatan okola lw'abantu haqiqatan tokola lillah wabula oyina ma'aribun ukhra fi dakhili oyina ebigendererwa ebiri mundawo byolina teri muntu abiraba naye yawma tubla sarair eriyo olunaku lwe banajja okujja nga Allah abitadde mu bbanga nga bamalayika bakwandiseeko bye bakuwandiikako byakukuswaza olaba abagagga bali mu kibuga balina ssente bazimbe zirakeedi zirazimba balina emaali abamu basiraamu bakitawe mmotoka avuga nnyingi alhamdulillah ni'ima nnungi gyali naye nga buba busaafu ekyo muleeta ng'amwanjuluzza amulaga abantu wawe yajja ssente ze gwali mu nsi ey'ebweru essente ozifunye n'ekiriba kya buswafu nnyo Allah kukuleeta mu lujjudde nkya wawe ojjemu ssente ze abagagga waliwo baziise mu gayinja abamu balina ssente batiba mugagga naam mugagga waliwo abavubuka abasiraamu emabega we bakwatira emabega eri baba bakwatire ku Masaka waliwo akasozisozi kali awo ekatooka vaako kkirire ebbali yawe n'eriyo ebikajjo ne bateega abaana Adamu abo babateega ne babba amasasi ne babatta ne bajjako emaali gye babajjeeko bagibajjako lwaki bagamba tugenda kutaasa ddiniyaani nabo ye emisaayi meka ezigeze omukati omukkiriza atya nnyo bamalayika ba Allah bampandiiseeko ki ndikyanjula nti kino ewa Allah wange bw'aba akoze ezambi ng'ayina nti akoze yeeraliikirira nnyo yeeraliikirira bampandiiseeko ki ng'okoze ekyolwaleero okuva ku makya ali mu gurupu eno saawa zino zokka zikyali za ku makya kikyokoze muwiro muwangaalira senga bajja enfayiro yo Allah n'agissa mu wujjidde lw'abantu oyinza okuba n'essanyu mu nsi eyo ey'obweru gy'oli senga bajja ebyama bya Allah kalijja ebyama byonna byonna by'okola eyo oliba n'essanyu omukkiriza atya nnyo okulaba nga bamalayika ba Allah babiri bye yamussaako bye bamuwandiseeko byakumuswaza mu maaso g'abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala lwali kuyita obwomu n'agamba nti ya Herodi ya Fatima ya Amiri ya Maryamu olubamuyita Fatima muwala wa gundi olubamuyita Muhammadi muwala wa gundi olubamuyita Hasani Badir muwala wa gundi olubamuyita gundi muwala wa gundi mutani wa gundi eno yentanda yekyalina bajanjulize mu bantu abantu bonna nga bakusimbye amaaso buli muntu wenna atunula gwe bakowodde n'oyimira mu lujjudde lw'abantu
tola Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwatugamba ati Allah agenda kuzuukisa abantu kuna ku lw'enkomerero nga bali mu groups 10 ne mu groups ezo 10 olowooza zonna nnungi. Wallahi sinnungi, wallahi sinnungi. Nga bakuleetedde mu kifaananyi kya mbwa, bakuleetedde mu kifaananyi kya mbizzi, bakuleetedde mu kifaananyi eky'ekintu ekitali kya muntu. Ne Allah alangire nti gwe mulaba afaanana bw'atyo ye gundi, temwekanga okulowooza nti si ye, naye yoyo ku nsi gwe bayitanga gundi fulani, naye bw'atyo yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Okubeera nga bakuwandiiseeko ekiyinza okujja ng'enkya kyakukuwe mukkiriza ogenda kuswala. Baggambe bano abasiraamu be basira mu makomera, bali mu makomera bamiiri baffe babba, naye abantu beegaana nti baabasiba. Bugenda kukeera enkya Allah subhanahu wa ta'ala ng'aggyeyo ebyama mu bantu nti fulani guwasiba amir, fulani guwasiba seeka Kawoya, fulani guwasiba seeka Murtala, fulani guwasiba seeka gundi. Allah ebyo ebyama agenda kubireeta, Allah agenda byama ebyo kubireeta. Bakikuwandiiseeko enkyojja bakugenda kukuswaza. Yagamba nti omukkiriza atya nnyo bamalayika ba Allah okubeera nga kibamuwandiiseeko kya kumuswaza ku lunaku lw'enkomerero, nga bakuwandiiseeko bakulaba obwami ennyo, osaala nnyo, naye ng'okusaala kw'osaala mwana wattu osaala lwa migaso, ng'essola mw'oli osadde lwa kujja kuwulira. Abamu bajja ku mizikiti mu Kampala bajja kuwulira nti gundi bagamba ki, Seeka Muhammad ajja asomesezza ki, ali bw'atudde naye nga bye bizibu byebyo, nga fil hakika tozze lwa kusaala, tozze kuyimiza ibada, kati ejja ekya mu maaso ga Allah kugikwanjulira eswala efaanaganako bw'etyo. Tulina abasiraamu emabegaawo ku William, baba batayiriraawo ku William, ne babasala ne bamala mu hositeero emyezi 3 bali awo basoma. Naam, ejjirita ebalumye, babakuba ejjirita awo lwa nsonga tulowooza nti basiraamu bazze kulangira buki, ne babeera mu busiraamu ne babambaza enkutu okumala emyezi 3 bali awo mu busiraamu alhamdulillah basoma. Bwe bamala okuwona babasanga ku paalamenti wali nga bayingira, bazizzaako ebyambalo byabwe, bakutte emmundu zaabwe, ne babagamba nti bannaye seeka ffe twali tetuzze kusiramuka, naye baatugamba nti awo mutendekerawo abaki abayeekera, kyekyatuleeta ne batugamba tujje tubeerewo. Naye ejjirita yabaluma n'amala emyezi 3 alya kawunga na bijanjaalo, emyezi 3 ali awo. Nolaba ekyamuleeta ejjirita omuluma tekyamuleeta bisera bwe bimutta, yawma tubula sarail. Naawe obirina omuddu atya bannange, omuddu atya nnyo okubeera nga waliwo abakyala olusi, waliwo abakyala babeegera mu bitongole by'abambega ne jiribaabu zaabwe. Waliwo mu Kampala bwe bali tubamanyi, bambala jiribaabu zaabwe, n'ambala jiribaabu zaabwe n'atingira mu kiwoofiisi, bw'aba ayingira n'ajja ekibundu n'asuula awo n'ayingira munda. Naye bw'aba afuluka nti omukyala ono alina imaani, ono Allah amusaasira amugumye amunyweze, ne niqaabu agisudde kweri, naye bw'atuuka n'atuuka n'agibikula jiribaabu n'ajja pisito mu kasawo ke n'agireka ku mmeeza, kuba takkirizibwa okuyita nayo ku mmeeza genda wakulaba mukulu. Nadda n'agijjawo n'agiza mu kisawo kye n'atambula n'agenda. Yawma tubula sarail, eriyo olunaku olujja okuvaayo. Yagamba nti omukkiriza abamwegendereza nnyo bannange nti bampandiiseeko ki, njogedde kigambo ki, nkoze mulimu ki, ntuddewa, wensaana okubeera, wammwani oba nedda, bw'alaba nga wabi ayanga okweneeza ya Mutonda. N'agamba nti ekyokusatu min qibali shaytaan, omukkiriza yeeraliikira nnyo okutya kwatya, atya nnyo shaytaan. Lwaki atya shaytaan?